But if you like to meet Pastor Iga, ng'oli one-on-one, ku Lwokubiri lwa wiiki on Tuesday this week, keera weewandiise come very early and have your name registered n'ensigo yo ya mitwalo with 10 your seat of 100,000 oba mitwalo 20 or 200,000. zituyambako okusiga zituyambako okutambuza omulimu It gwa helps Mukama. us to run the ministry of the Lord. Jja ku Lwokubiri lwa wiiki eno Come Tuesday this week. onsinkane ng'oli You bw'omu meet me one-on-one nga tolabikira ku TV. while you're not on TV. Njogera naawe one on I one speak to you, Muchama, ku Lwokubiri lwa wiiki eno. on Tuesday this week. Oba bw'olemererwa Olwokubiri lwa wiiki eno, Or if you fail on Tuesday, jangu Olwokuna lwa wiiki come on eno, Thursday this week. oba jangu Olwomukaaga. Or you can still come on Saturday this Era week. nawo mbeerawo I'm always available those days. masinkana abantu mu kyama. I meet people in person. Munnaffe gwe akyali ku ABS TV tukwebaza okubeera nga okyatulaba webale kwebeera nga okyekuumidde ku mukutu ogwaffe ogwa ABS TV. Saawa zino eno mbadde njagala nkutwale live wali eri esseeta tulabe munnaffe Agatha bw'agenda okubeera nga tutuusaako emboozi ne Irene mukozi munnaffe eyandibadde atudde essaawa zino eno maneeno. Agatha saidi eyo mbadde nsaba kwogerako naawe tulabe ki ate ekyotuleetedde okuva saidi eyo esseeta. Agatha. Amalungi amanya nze Princess Agatha wano ku ABS TV. Nebaza mwena abali mu control room abali mu program mu studio sawa zino ku program amacha malungi. Nako lwaleero tuliko wano eseta bajjo. Tuze kukyalirako omukozi munafe Irene nakazibwe. Yafuna obuzibu kunako Monday we yafuna akabenje. Twagala kutuuka gyali twogeremuko naye ayogera obba wessuubi. Mumanye nti agenda kudda okubanga abaweereza. Awana makage tuli mu saawa zino tuli makage waabwe. Tuli waabwe wano. Tugenda kubanga twogerako naye ayongera otuwa ku ssuubi tumanye nti essaawa yonna agenda kubanga akomawo akola naffe ya omulabi waffe omulungi owa ABS TV. Wano wetutuuse ge maka omukyala nakazibwe Irene. Nawe mulaba wano waali kimpadde essuubi nti nsanze nga bwe mbadde nsuubira nga neeraliikiridde si bwali funye essanyu maama wange nga nsanyusa okukusanga ng'osekako. Agatha nsanyuse nnyo okulabako Hamilton, Sylvia, ebbeso okutwaliza wamu. Weewaawo. Nsanyuse okubalabako. Omulabi waffe omulungi w'amakya amalungi. Ffe nga bwe tubagamba ABS buli wamu tutuukawo. Tusazeewo tubaleetere omukozi munaffe. Kangambe nti omuweereza wamwe omulungi wa programu y'amakya amalungi. Musobole okuddamu essuubi kuba abamu bambi muli beeraliikirivu mwebuuza kiki ekyamutuukako lwaki takyalabika abamu akitegeerako naye olunaku olwaleero katwennyonnyolere ki ekyavaako okutuuka okufuna akabenje yali mukupapa kyava ku ki. Irene oli otya maama wange? Amazima gali nti ndi bulungi kubanga abantu bambi munjagadde I didn't know kikiyizaamu amaanyi dollar pain so much too much bungi nnyo. In fact nze yatera ogambo kikyo lepa tokoze eki teweerabidde kino ndifa sikyerabidde kati nali mba wange nasobola kufuna kizibu Thursday last weekend before this week kati nali nsala nga mpita embengo bwenti mba ntuuka ku CBS taxi neveeri nembuka ku boda nenga maboda gwe obadde onzise nangamba naye boda ovuddeko yaki naye kyenenga mpakya kigenda okumbaako kati next nali sigenda akola nga mpulira okutya nenkubira anje sigenda akola nze mbreeding omusayi wenyiino kumbe nalina ekiwuggwe nangamba olimba nemugamba bange nangamba ojja kukola nemugamba sijja kukola nze mpulira nangamba ojja kukola nenzija nenkola naye obulamu bwange sibukola tobaowulira kati nze nengamba nensaba manyi naye nayiga osaba Irene kyogamba bulijjo oli musabi munabe nkubuulire okula kuno fasina nali sibiri omanyi naye nze ndi mu nsi yange nenage bwe nakula nembeera nga nsaba nnyo kati naye nensaba nenga Mukama bwekuba kufa kuwugule naye ate nze nga ndowooza mwami wange agenda okufuna ki
yabera mbidduka nnyo kati mukusaba bwekomawo ate yene muyira oil nya olive oil ewaka nesukale musabira neze sesabira nze imagine nesabira mwami wange bana mukama nyambe atambula mbidduka atafune ekizibu obongo mugaa nti kino kyempulira bange yayinza okufuna accident. In fact it was accident. Nange nemberawo kati namona nakera nnyo kolo olunaku olwo lwemmande nakera saa 10 nangamba kikingookedde nnyo nemugaba sala emawulire gyagenda wali ku TV wali wifi wembankola ki ngalabemu agendaku ebbiri kubanga simanyi kyakwogera nali confused all weekend nangamba naye ngookedde nnyo mugamba kangujuke zino essaawa nengolola engoye ze nemuterekera byagenda okwezi nzira ssaawa 11 nangamba ogende nemugamba ye nanga alina katulo ssaawa 12 obudde bugenze nnyo obadde ki nenkubira wa boda wange ati fasi yali ngandira ku mulimu naye nga atuusa leeti olwajjaamu nemugamba atitekera okuntwala nze kankola ane yateranga okuleetako omwami omwami wange yali ngandira sweetheart nemugamba naye alekera awo okuntwala nga ntuusa leeti kiga program ya ssaawa emu yennyini atuusa emu yennyini nemugamba ate ompa budde kwetegeka kati kandinyenga boda naye munange era kuola onkubira wa boda jangu okole ki onnone ove saa 12 nangamba naye okedde nnyo nga ngenze naye nkwagala nnyo. In fact ebigambo byanigaya abantu singa nafa kuba nafuluma nenkomawo mu nnyumba nemugamba hani ngenze kukola naye nkwagala nnyo nangamba naye okedde nnyo this musimanyi lwaki naye omuvubuka ajja nvuga tutuukaawo twambuka awo ku Kenroni awo ku lubiri awo mugamba naye ngudduka nnyo nagamba tusobola kugwa okola nafuna dda akabenje nali mvuga brother wange namenyeka n'olulimi kati ekyokugwa nze nakimanyira sisobola kukubawo kuba obukodyo bonna mbukola ki omuvuka wa boda bwati weyangamba obukodyo bonna owa bodaboda nze mbuyina kubanga brother wange namuvuga namenyeka olulimi sinekatakyayogera byonna mbimanyi kati tujja ntunywa emboozi ya bubenje nanyumiza emboozi zimenange nali nfudde bamanyi naffe ewaffe biki abamalayo emboozi atutuwetaawo ku bitaala awe nankula tuzze ku bitaala we nankulabi kakati mugamba angamba simanyi anyumiza baafa ku boda mugamba naye wano manyi toyimirira naye Irene nawe era still nosigala ng'okyali ku boda eyo olakakanya mtunyumya okitegeera kuba yajjako nga nekakendeeza netujjanga kunyumya okitegeera kati tusange bitala bikutte nemugamba naye manyi bisale bwoti oyitewo kuba obudde nze bukoze eki bungenzeeko n'abisala aba yakasala bwati olwakabbala akali awo so ntera nnyo bagamba nti kakeesa ntera nnyo kumakya ku morning show ntera nnyo kwogera mana ebbaala eryo mutuyambe oba baliyita batya liri awo tebbaala bayitani ndowooza nti lunaku linywa from like olweggulo paka ku makya lunaku mbasanga banywa omwenge kati era awo nyini awo omusajja yaveri n'asala bwati kati mu kusala wa boda n'amukuba nembuukako nenkuba omutwe ku pavement wet kate nengwasha like this nengwa bakita bate nengwa ndagwa mutene nkuba eno amugulu negadde eno ate motoka yatupaka mabega nekola ki neri nnyo okugulu nekumenya nebannange abali ku TV Agatha mwenna sibasabira kufuna akabenje teri kibinga ekyo kuba nafuna accident nempunga sina kyesitayogera tuba ntinjogera nnyo bannange nayogera mwana muwala Irene Soko simbi wakataawo kintu ekyo bwe bokyogera nti motoka yakuyita kugulu kigambo kiba kinene nnyo mulabe waffe omulungi ali ku ABS TV kana akabenje obeemu ekyokuyigamu mbozi y'omuwala ono funamu ekyokuyiga si kusaasira busaasizi si kukola ki n'okireka wabula funamu ekyokuyiga oba oli muvuzi wa boda funa ekyokuyiga oba oli muntu wa bulijjo nga bwakugambye nti okukeera okusaba kintu kikulu naawe funamu ekyokuyiga tugende mu maaso kakati mbadde nkyagamba nengwa bwentyo mukubo kati emotoka yetuvaako emabega ndowooza naye kino nkiga nti ndowooza kubanga nziba ngamba kigambe bwe nnagwa mbunayogera nnyo nga wenjogera noza ku TV kolona sisaamu bangamba bali kubanga ndoza badduukirize bajja Munaye gwe ali ku ABS TV yeye emboozi bwetyo bwetambula naye olw'obulango bw'abakama baffe tugenda beera nga tuwumulamu katono tukomewo n'emboozi eyo egende mu maaso nga Agatha atunyonyola ne Irene. Akongo okongedde mpola kaddemu. Bagamba waweze nfudde omwami wengera mulekeraani. Omwami wange omulimu gwange kati mbadde nkedde genda kola ku makya malungi lage emboozi nayo mbunenjogera nenga ntudde like this kakati namala weda ng'okigere kiri oba bakiwumuggulamu kituli batya nga kifuuwa musayi mungi
kati nebagamba ne mujja munyamba omusayi gunzigwamu olonjo ndoponkose mukama leero nvuddemu nakedde kusaba lwaki leero onvuddemu kati nkwogera okungi naje nagamba takuvuddemu banno bafudde kati gwe yakuba yafiirawo gwe yatuma eno yali asala ye yafiirawo waboda I can't like narrate the story ng'ekyaddira naye bangamba oli yafiirawo naye ekyo nabula omuvuka yagamba mukama takuvuddemu kubanga oli gwe bakubye yakoze eki yamuvuddemu n'afiirawo gwakyala omulamu tebakuvuddemu nensoka nembeera ababbi bazze banonyeesawo nembagamba kitundu ekyagulu ndi mulamu temugitwala wanje maama nembagamba ndi mulamu ekitundu ekyagulu sawo kyakina ng'oli mukazi musifu kwabwa obulumbi walina kukigende nga tosobola kuleka nsawo nalaba kugumbaawo kyekyandikira obulumi obungi ati first nalina kipapaazi okitegeera kati bwenkyuka bwe nti okusitula amagulu nga kiyo kyakyusa nekitunula eri kati nentya awo natandikira nenkaba ebituufu kati nefuna kiŋŋamba nange mulisa abaana ensujju baba n'obwongole mulisa abaana ensujju ne mukene kyeka baba n'obwogo bungi nzamange yabimpanga nnyo bakyali wakulanga byolya in that situation obwongo bukebera mu simu munsawo ninamu essimu tebwabula nenkwata ensawo nenjamu essimu nenkuba in fact nange lava ento zokola my husband nga hani banzise enfudde yangu akokyomanya nti nfudde kubanga ogulu kumenyese kukyuse kumbalirino nangamba kanzije naye yangamba nti bweraba essimu saa 12 yakimanya nti waliwo ekiki kwati yagenda jjuka nagenda sigenda ate jjukira wakeera nnyo n'akugamba n'okugamba nga towulira kati mu mbeera eyo nemukubira emirundi nga 10 nemugamba nfa banange omusayi gunzigwamu bamala omusajja ku stage awo enankulabye najja nanjola nemugamba ndeka sokola kunzibira nsawo njikuwe nangamba ensawo kimpe kem nga nayogedde nnyo okooye gankala nenkowa ndabako ekiri omusayi gutirika ekigere kyakyuse ndaba magumba nange sawo jukira kyantukako naye najja ensawo nagikwata muga esimu gyendekere naye time kemu nesimu nenjimuteera nga nabivuddeko nebansitulawo nafuna akamotoka awo nebanteka my husband nabikuba amasimu nimuga buli akubye yiyo kwata kati Irene sokolindeko awo mu kiseera ekyo musaawa ezo walimu situation eyali enzibu ani yakuyamba oba ambulance oba bakibe bajja nakutwala bane babuulire teri ambulance mabuulire amazima yajjawo bane nekyakola ku TV kintu kikulu abantu banyamba lwa TV they phoned me then olakazi wa machama lonyi banange nedda tumusitule ne basole banze bali nenga njogera ngayogera kali wayogera ku TV kasirika njogera omuvuka ambi nasitula nanteke bani mukamwe namuje musitule ne bansula bali bangi bandiko bangi lwa TV eno bagiraba banange kituufu ne baddaite emotoka ina ntwasinga nga tansabya yadde 10 nandete emotoka ina nvuga paka Mengo kali gye basanga mwami wange ne munange yate bansaba yadde 10 ne bankuma paka lwe yatuuka ne babeerawo nga bakusala munda abantu babasanga mukaaga kuba zina bamutwali stage ya body yonna baaliwo bangi nyo wabamperekera ne tubeerawo naye obulumi bwali bungi kasala kaali kazibu nnyo ne mbuuza abasawo bannange ogulu manjala nnyo mbiri gwange ani atagwagala oli atagwagala kamubi naye mbiri gwange mulungimu awo teekako towa example yonna sirika sijajjuwa naye mu mbeera eyo naye njala nnyo mbiri gwange kati nafuna nali nzimbye wano kuba nafuna ekizibu wano omuto wano then wano nali nzimbye face awo kwonna ku bulamu bwo Irene oyagadde okituukako nga sinakituukako kikubuuza waawe wasinga okukosebwa kubanga neewuunyiza nnyo okulaba nti kabenje kwe wafuna okugulu kwokka kwe kwafuna obuzibu babuulire nasukana nga mukama anvuddemu ne munange teyanvaamu kubanga nze nafuna wanjesi kano ne wano omutwe wasukana wazimba omukazi n'osigaza passport yo ekyalikirya kati mpazi ne wano evivi eryo naye oli afuna injury ne wano naye nga si yamaanyi kati ekizibu wekiri ekinene wano simanyi kyanfumita saabalima oba kikyafumita naye waliwo ekituli ekyagenda paka kugumba wano era kinene nnyo ne wano ekigere kyona kyona bakisala wano wonna wano kati negumba wano nenimenyeka kikuba kyekyakisa nga kitudde neeri wano wanafuna ekizibu wano nejust mima wano naye wano bazimbye wano awo saagala na muntu yenna alabewo awo nafuna ekizibu kyamaanyi nyonyo nempulira nga kunokonakona ogulu kwonna kunuma paka muno kituufu Agatha
kyekyo ne Irene kankubuuze bw'otuulawo yadde wali okaba ng'ogamba Katonda anvuddemu buli bw'ozibiriza bw'oti amaaso go olowooza ki kubanga akabenje ngako si kangu kakati nasooka nga wegambye nze bwe nali nsaba nga nve waka nga tugenda okwebaka nze seesabira wabula bwe nasabira namuyira olive oil nensaba mukama muyambe kubanza ekyaŋŋambanga ngenda afuna ekizibu naye nga mmanyi yagenda ofuna akabenje engeri yejanamula nnyo okubidduka and there nemuyira oil tanera byagala ne munekola yakkiriza nemuyira nemusabira naye nze seesabira kyenjukira naye neŋŋamba mukama onvuddemu nekyeka teyanvaamu teyakuvaamu Irene singa tuli mu kwogera nawe saawa zino naye mukusooka namugamba lwaki onvudde kuba najala nga mukama nga nkusabye mbadde ntandise okusaba ntandise okwagala nze nga nokusiba nsiba luli ekitaaliwo naye lwaki onvuddemu Irene ebyo bwe bitera okuba nti biba bigezo nanga atakuvuddeko bali bafudde onayira ku mulambo nola ng'ate gwowonye naye nga akyeka nze nkyali mulamu naye bwe nabeera emmengo obulumi bwansukkako nempulira nga ekumbali mmeketa kapeini y'amaanyi sikukugulu kuntujja neŋŋamba naye bannanga abasawo nkubaye ku mpiso y'obutwafe I can't tolerate this it was too much agaka nalumwa nnyo kugulu kunuma omutwe gunnuma feesi ezimbye si yenneena amatama nga nzimbye nemagamba bannange nkubaye empiso y'obutwafe nemagamba tukubala empiso z'obutwa koze mugifune enfe obulumi bungi naye nababuuzanga nadamu nentambula kyenga kikyuse bannabeera mulema mufune kyemunkola nveewo sobola kubeera mulema Irene olaba n'abalema oluusi bumu baba tebaagadde naye kyo Katonda kyabaleese tosabanga kuva mu bulamu bw'ensi nze ondaba Agatha obulamu bwange nga ntambula kisooka kiyinza okubeera fani ekintu kyesinga okwesiga mu bulamu bwange mubiri gwange katwemba sitambula kasagaseje bade yange sinungi omulungi mulungi katwemba sitambula mba nkomye passport si yamaanyi ebigambo bya Irene Nakazibe mubimanyi byo ekikwewuunyisa ndowooza obirabye nti nubwa mulwadde nabyo kati njagala Irene obeeyo obugambo ogambako abantu abavuga enniima ku makubo okwo bw'omala obbagambayo otuweeyo n'essuubi abalabi bo abakwagala ku TV bawe essuubi nti ogenda kudda essaawa yonna mbeera ki gy'olimu sookeeko abo abadduka endiima ngena soka na government manyi mungamba government kasande mulogerwayo government yaffe waliwo ko bugayaavu tunafuna ne malda chikanga asatu muteteri wa traffic yazze sala ko motoka nayo no ambulance kati government yaffe mu sector eyo mfu bafu bakibulamu bubuzi kasala sometimes obanga mbe nti rusi kibaawo bubi kangambe kiba kiweddewo nze subira nti bwofuna akabenje ngaako subira kula ku patrol we motoka nge patrol yajja kukima mufuko li gwe batemera nafira nze nali awo ngo kipapula abantu batuze bakola ki baya masala ako kumbuka government ingeze nto ba ambulance yino etwalo omulwadde okisegere kisooka ekyokubiri nafe abakozi tulina wasiwasi jula kyekugambe wali eri nga wetaawe mmemwe namugamba nti toyimirira ku bitaala sazi n'obudde bukoze eki ompiseeko nafe olusi tubamu ne wasiwasi akati n'abavuzi ba booda abo picha eyo gyera nagirinnya era ndoza omuntu anaafuna ekizibu naye picha yali eyugumira yali nfu niko nga picha njiwulire ekola enzu nga baziyita ki zino eno sepulingi nga zinsunda bweziti picha nayo yennyini yali nfu naye avuga naye yali mufu kuba naye yagamba nga bamanyi nafa kati naye nga amala ng'olwadde mufu yakuvuga bagamba nti akanaakola ki akanaafa tekawulira ndi muganda nno mbeera muntu mukulu bali bakira batoli muganda so naffe abavuga abalinnya ebidduka booda kakati tubeere begendereza bwe bagenda okulinnya booda sawa tunaye yennyini agivuga kubanga infact naye ndaliko ekya kuba yangamba nokungamba nsula ntunula you get the point zokola nsula ntunula bwezola sawa nyange na nebaka mu buli bubeera bumunyo yanyumiza emboozi ziri fani mbu buli bunnyogoga nnyo kati ye asula akola ki avuga booda obukyagenda mbuliri nga yeebaka kati tumizi naye yavuga akola ki ng'alimu otulo naye ne mmulinnya so afe abalinnya naffe soke tulabe ani ntambudde naani afaanana ati ali mu mbeera ki Irene audition eyo abalabi baffe bawe essuubi bagali nti jo essuubi lyampeddemu nasibye nkabale olde egomba Disney balipika nempulanga kigera bakisika nempulanga nga pain everi pa ku bwongo nengamba mami nemugamba naye omanyi nyina mukyala wange mama azaala omwami oli nemugamba kazi wange yafa
bambi nekati nyina bamama bano abatuzaala obukulu nga mami omanyi mufunye omuntu ankuba ekyankuba nfe kuba mpuliraza obula sikyagasa nga mama sobola tambula sobola kwenaaza teri kinumanga ekyagasa basobola kwenaaza sikyesalirawo bansalirawo obusalizi nzaani gwe basalirawo gwemanya obulungi Irene wange bansalirawo obusalizi ojja kulya kino ojja kumira eddagala zenkubuulidde ojja kwambala kino bitawonaabe ebyo ebintu sibisobola ne bansalirawo otegera embeera eyo kati nga mama sikyagasa obulumi bungi ne mukama yansaasidde agata jjizadde zwera saanoza nafunye abansabirako wano omanyi tuli balokole wano bazize wano ne bayiika ne basaba nezaze saamu nekumi nga mpulya peeni egenda ekkakana n'ekiro nebase kapaakati kunnuma era kunnuma kwatisala kulinnyisa naye olumi buli obunnuma all the time wakkakanye kakati omulabi waffe omulungi ali ku ABS TV ono nakazibwe waffe omubwati olwaliro gwe tulina tumbaleetedde twagadde mulabe embeera ki gyalimu Irene ng'omaliza siibula abalabi b'abalungi obawe ebbanga ly'ogenda okudda mu bufunze kituufu era obufunze kubanze obufunze nkumanyi okay kakati bampadde emyezi 2 ng'ogulu kuno okuwanike kyagamba wanike okitegeera si mubbire naye nga kuli waggulu wekuti gumbagayunge so I think kangambe febu nesibamala manyira butetuukayo nze ndi muzibu nnyo era amuwalamu nze kugenda ntulaawo ne nkoko shoti aguluka sagga kuba yeyogera bulungi naye nga very soon emyezi 2 kuwera era kubanga because I miss you so much abalabi bange from different countries by ABS my comments ABS yonga yonji missinga so much kati mbawe suubi tinakazibu wali mulamu kyekikulu weewaawo mulamu ayogera okwogerako gwasigadde mulamu gwo kati bwe nakugina ebiganya bya wansi nja kujja tukozesa omumwa naye nga kimanyi nja kutereera essuubi weeriri tweyanza nnyo tweyanzeege Irene oyo Irene nakazibwa abali baffe abalungi aba ABS TV amakya amalungi tukyagenda mu maaso ne programu yaffe era njagala mbategeeze nti mmemme tugisigenda kwa programu zange zombi eri esi byangu gyebatera okwagala ennyo essaawa emu paka ssaawa 2:16 ono omukyala agenda kugira nkulyamu Agatha wange omubwati agenda kugira ntuuliddewo katira ne morning show gira ngo obatwala ne tubera tu political nganze balancing eri atoja tusobola ffe oyo nakazibwe byete bigwayo amanya eranze Princess Agatha programu amakya malungi nga bwe kugambye ku lwa munange nakazibwe Irene ku lw'obuzibu obutonotono bamutuukako ajja kudda akyali kyuma ab'omu studio katugende mu maaso ne programu yaffe amakya malungi tova ku ABS TV. Ng'emboozi bwebadde nga ekwatagana munnaffe Kabenje katusuubire abavuga ebidduka mwenna mugoberera amateeka ku kkubo oba ku nguudo so n'olw'ensonga eyo engeri gye tuyingira weekend mbeere nga muvuga bulungi ebidduka byammwe emboozi eyo ebadde ku bubenje so munnaffe Kasagga ne Agatha abali sayidi z'esseeta eyo tubasabira nti nno nammwe mbeere nga mukomawo wano ku studio zaffe mu mirembe nga bwe mwasobodde okutambula ne mutuuka mirembe mubeere nga mukomawo bulungi nnyo mu mirembe so n'olw'ensonga eyo kikyoyogera Kabenje oba Kabenje kikyo kamanyi kubanga nyongera okugumya Irene era kubanga kusaasira tuli wamu naawe kimanyi ja kubanga oteera bulungi nnyo so mukama ja kubanga kugumya mpola ja kubanga obunda singa kubanga nekakasa obubenje adda sizoni tugenzeemu eno sizoni ya bubenje sizoni mbi nnyo kubanga badriver ebiseera ebisinga bakubanga bavuga kubanga balwanyisa kufuna akasente ka Christmas nga bokamanyi tekaba kangu nnyo ate mwe mubakolera ensobi kwagala kubanga bafuna sente enyingi era kubanga twakubiriza kubanga bakola ki bagera very careful nga bavuga ebidduka byabwe okubanga tusevinga obulamu okusobola kubanga oyinza okubanga olwanirira kubanga ofuna sente nobanga toziriddeeko n'ofiirwa obulamu n'ofiirwa obulamu kubanga tulaba nti abantu abamu kati ssaawa zino ekisookera ddala abamu banywa n'avuga nga koki olwakuba nti bali mu budde bwakulira kisinga masanyu merere ebivulu binganga bivulu banywa bavuga batamidde neweesanga nga bayinza okubanga aluzinga control mangunya ku bidduka byebakola ki bavuga so twagakubanga tubakubiriza ng'oba onywedde sooka ki ekidduka kiteekesa wansi aye n'oba ovuga sooka obuyinga speed ogikendeeza tuuka late naye ng'otuuse bulungi nnyo
okutuuka amangu ne batugenda kubaana bulamu bulungi. Ekyo kituufu. So n'abavuga ebidduka bw'oba okooye ng'owulira olimu otulo osobola okwewummuzaako n'obeera nga totambula nga tovuga bantu bw'ovuga obeera n'obulamu bw'abantu abalala bw'oba okwase mu mikono gyo tolina kuvuga ng'ate okooye. Omulundi ogumu nali nvaako sayidi eyo ez'Emityana ne ntuula mu taxi nkomawo. Tuba tutuuka sayidi z'Ebujuuko omugoba wa taxi yali avuga akooye kati ate nga taxi tulimu abasaabaze nga 7 bwe balaba kondakita yasooka olaba omukyala ayimiridde ku kkubo omukyala n'atukuba omukono driver olwokuba yalimu otulo kondakita we yakoona ku luggi bw'ati n'ategeera balabye omusaabaze n'asiba omulundi gumu ffenna ne tukuba emitwe mu maaso era nze nange kye nakola nga concerned citizen ne mukubamu oluyawo n'akakofiira ne kavaako ne mugamba muzeeyi togenda tuvuga bwoti so kyekyo kye nakola ki kyekyo kye nakola ekyama kuba osanga singa saamubandulamu luya ate yandizeemu n'akola ensobi naye oluya agamba ono gwentudde naye mu maaso alabika si musajja mwangu naye ng'embeera ezo bwe ziti ez'obubenje zibaddewo ate obubenje bubeerawo nnyo mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Abavuga engende empanvu abavuga Masaka abavuga Mubende 40 Kasese abavuga kugenda genda Mbale nti engende ezo mpanvu ate abavuga route 16 olwensonga nti eri kati mu kyalo tebakyaggyayo bantu abantu abasinga bonna bali eno mu tawuni kati abaagala amanye nti eri avuze nkalo kugijja eri ate mu kudda azeeyo abantu banyesanga agakozesa speed nene nnyo abantu abavuga luguudo lwo Mubende 40 abantu 40 bangana bwe basinga okuba bavuga speed nyingi nti bo obulamu bwabwe tewakaki tebabukeringa about their life tebabutwala nnyo ng'ekyomuwendo so balina kubanga mukendeezamu ku bintu ebyo kiba kibi nnyo okubanga omwaka gumalako matulya bubenje bwerere bantu bafudde ennaku ya Christmas kiba kibi okubanga Christmas abali mu kusanyuka muli mu maziga so gwe kenyini obulamu bwo butandikira ku kenyini nyini okubanga obukuuma nammwe abantu be bavuga lekagamba driver gyongera omuliro nolwa bagamba nti gyongera omuliro nonya waliwo abagamba nti nze okulwa mu kkubo ndwe mulago so munaffe eddakiika eno esembayo njitwala okugumya munaffe Irene tukimanyi nti n'essaawa yonna ogenda kukomawo back on air ugenda koma live and kicking oberenga munafo koma okasaganye program eno nange nsazeewo nengamba ati kankutulirewo ne munange Edi 256 of Uganda the incredible berenga ntulawo tuberenga twala program eno maso so Irene esala zonna okuva ku ABS TV family tugamba ati no munafe ojja terera ojja kubeera bulungi era Irene nkwagaliza a weekend enungi ne munange Edi 256 Edi na yafunyemo obuzibu tono asaba kubanga atokatako na kulwaliro ne ku Monday ajja kubeera live okubanga ensonga tuzikwasaganya mu maaso nga program ya Fuetambula Irene ojja kubanga obeera bulungi nnyo kinera kasa oli mukazi mugumu nnyo ojja kubanga obeera bulungi nze sinyamba iko Uganda kugamba weekend ennungi atuweho ku Monday mbujakale bulungi nnyo weekend mbanga mujijajamiza umano nze butajja kukola oba butozo butabeerawo so ina kubanga obulamu bwo tandika kubanga obukuuma olwo mwe yagamba ati engeri gyowamu ekitibwa ng'omira empekezi eza gundi eza HIV ARVs engeri gyoba owamu ekitibwa emikono gye gisumulula kizikuyo so mwena kubanga mwegendeza abantu abakola ebintu ebyo mumanye akawuka kakyaliyo obulamu bwamwe mutwale ng'ekintu ekikulu byose ni Michael Uganda